Essula ya 29. Ebyo bye bigambo eby'endagaano Mukama gye yalagira Musa okulagaana n'abaana ba Isirayiri mu nsi ya Mowaabu, obutassaako ndagaano gye yalagaana nabo ku Kolebu. Era Musa n'ayita Isirayiri yenna n'abagamba nti, mwalaba byonna Mukama bye yakolera mu maaso gammwe mu nsi y'e Misiri, eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi ye yonna. Okukema okukulu amaaso go kwe gaalaba, n'obubonero n'ebyamagero biri ebikulu. Naye Mukama tabawadde mutima gwa kutegeera n'amaaso ag'okulaba n'amatu ag'okuwulira ne leero. Nange naakamaze emyaka 40 mbakulembera mu ddungu, ebyambalo byammwe tebikaddiye ku mmwe, n'engatto yo tekaddiye ku kigere ekyo. Temwalyanga ku mmere, so temwanywanga ku mwenge, newaakubadde ekitamiiza, mulyoke mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe. Era bwe mwatuuka mu kifo kino, Sikoni kabaka w'e Kesuboni ne Ogi kabaka w'e Basani ne basitula okulwana naffe, ne tubatta, ne tulya ensi yaabwe, ne tugiwa Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu ky'ekika ky'Abamanaase okuba obutaka. Kale mwekuumenga ebigambo eby'endagaano eno, mubikolenga, mulyoke mulabe ng'omukisa mu byonna bye mukola. Muyimiridde leero mwenna mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, abakulu bammwe, ebika byammwe, abakadde bammwe, n'abaami bammwe, be basajja bonna aba Isirayiri, abaana bammwe abato, abakazi bammwe, ne munnaggwanga waali wakati mu nsiisira zo, okuva ku mutyabi w'enkuuzo okutuuka ku musenyi w'amazzi go. Olagaane endagaano ya Mukama Katonda wo ne mu kirayiro kye by'alagaana naawe leero. Akunyweze leero gy'ali ye okuba ng'eggwanga, era abeerenga Katonda gy'oli, nga bwe yakugamba, era nga bwe yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. So siragaana ndagaano eno ne ndayira ekirayiro kino eri mmwe mwekka, naye eri oyo ayimiridde wano awamu naffe leero mu maaso ga Mukama Katonda waffe, era n'eri oyo atali wano wamu naffe leero. Kubanga mumanyi bwe twatuulanga mu nsi y'e Misiri, era bwe twaggukira wakati mu mawanga ge mwayitamu. Era mwalabanga eby'emizizo byabwe n'ebifaananyi byabwe, emiti n'amayinja, effeeza ne zaabu ebyali mu bo. Walemenga okuba mu mmwe omusajja oba mukazi oba nnyumba oba kika akyamya omutima gwe leero okuva ku Mukama Katonda waffe okugenda okuweereza bakatonda ab'amawanga gali. Walemenga okuba mu mmwe ekikola ekibala akalulwe n'obusinso, era olunaatuukanga ng'awulira ebigambo eby'ekikolimo kino ne yeenyumiriza mu mutima gwe ng'ayogera nti, naabanga n'emirembe ne bwe naatambuliranga mu bukakanyavu bw'omutima gwange okuzikiriza oyo atobye wamu n'omukalu, Mukama taamusonyiwenga. Naye obusungu bwa Mukama n'obujja bwe ne biryoka binyookera omusajja oyo, n'ekikolimo kyonna ekiwandiikiddwa mu kitabo kino kinaamubangako. Era Mukama anaasangulanga erinnya lye okuliggya wansi w'eggulu. Era Mukama anaamwawuliranga obubi okumuggya mu bika byonna ebya Isirayiri, ng'ebikolimo byonna bwe biri eby'endagaano ewandiikiddwa mu kitabo kino eky'amateeka. Era ezzadde eririddawo, abaana bammwe abaliyimuka okubaddirira, ne munnaggwanga aliva mu nsi y'ewala balyogera bwe baliraba ebibonyoobonyo by'ensi eyo n'endwadde Mukama zaagirwazizza. Era ng'ensi yayo yonna kibiriiti na munnyo na kusiriira, nga si nsige so tebala, so n'omuddo gwonna tegumera omwo, ng'okusuulibwa kw'e Sodoma ne Ggomola, Aduma ne Zeboyimu, Mukama bye yasuula mu busungu bwe ne mu kiruyi kye. Amawanga gonna galyogera nti, Mukama ekimukozezza ensi eno bwe kityo kiki? Okwokya kw'obusungu buno obungi makulu ki? Abantu ne balyoka boogera nti, kubanga baaleka endagaano ya Mukama Katonda wa bajjajja baabwe gye yalagaana nabo bwe yabaggya mu nsi y'e Misiri. Ne bagenda ne baweereza bakatonda abalala ne babasinza, bakatonda be baali tebamanyi era be yali tabawadde. Obusungu bwa Mukama kyebwava buubuuka ku nsi eno okugireetako ekikolimo kyonna ekiwandiikiddwa mu kitabo kino. Kale Mukama n'abasimbula mu nsi yaabwe mu busungu ne mu kiruyi ne mu kunyiiga okungi, n'abasuula mu nsi endala nga leero. Ebyekyama biba bya Mukama Katonda waffe, naye ebibikkulibwa biba byaffe era by'abaana baffe emirembe gyonna, tulyoke tukolenga ebigambo byonna eby'omu mateeka gano.